Akulira abakozi mu district ye Wakiso Alfred Maliga avudde mu mbeera n'atabukira ba contractor abaweebwa omulimu gw'okuzimba amasomero n'enguudo mu ggombolola y'e Masuliita bagamba nti omulimu gwabwe bagukola mu ngeri yagadibe nga ng'embwa etunda omuzigo. Your own house, would you put it? But you're a foreman, how do you put it there? This one is just a casual work. Kino kirize oluvannyuma lw'abakulembeze mu ggombolola n'okwekubira enduulu nga beemulugunya ku nkola y'emirimu ey'abakontrakita bano nga Maliga asitukiddemu okulondola emirimu egyogerwako kyokka n'asanga nga buli kimu kikoleddwa mu ngeri yakanaggweramu eyo. Wano we tulina town council muba mutudde muteese enkoko ne ziyingira. Wano we tulina town council bagibbako akatimba. You can look around, move around. We tulina town council etalina security. We tulina town council erina amazzi agataliiko mukuumi n'amazzi gaffe tanka yaffe gye baatuwa eri wali bbaale Masuliita we tuyita bbaale Kalongooti. Naye nabo bagikola ki baginyagako akatimba. So ekirala nti council yaffe eno y'Amaso Town Council ekyali yakiboggwa ennyo mu nsonga y'okuteesa n'okulondoola emirimu. So tusaba town clerk abeere nga ateekawo inductions ez'amaanyi okulaba nga batendeka abakulembeze baffe kubanga bwe batunulira bonna abasinga bapya nkola y'emirimu ekyali wansi n'ennondoola yaagyo. Ono aliko n'amasomero gayiseemu era ng'abagakulira tebibatambudde bulungi ng'abakunyiza olw'embeera gy'asanze nga tewoomya nakabululu. I have passion for education very seriously, and I'm very serious with discipline, hate it with passion. Absenteeism, dodging lessons. Does he come out with division 1? Why? Yes, some who from Division 2 they come. What about Division 1? They can join Division 2. Why? The way we handle them when they reach here. A child that comes to a school in Division 1 must produce Division 1. I want to teach attendance. Juko nga ye kansala akiikirira ekitundu kino ku disitulikiti wamu ne Kakande Ali omu ku bakansala b'eggombolola eno agamba nti tawuni kansa eno yakona naye ng'obuzibu bwonna buva ku bakulembeze abatafaayo okutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Emirimu egikolebwa gyennyini abagirondoola si mirungi. Kati waliwo ebizimbe ebizimbibwa naye ogenda okukituukako ng'ekizimbe kyonna tebanaana kiggulayo kyonna kikutte mu mbinabina. Ogenda okutunulira amadinisa ge bataddemu nga nago siga mulembe nga n'okugakwatako obukwasi bw'oti byonna eddiisa ligoma bugomi. N'olwekyo tusaba babeewo okulondoola. Masuliita agera ne balansinga politics nti erinamu NUP erinamu NRM ne babanga sometimes owa NUP bw'ogezaako okuba nga alaga nti omukozi wa gavumenti ono abulankanyiza ssente oba akoze kino munno ayinza obutakukola ki obutakusekendinga ate bo we are still playing politics ate nga yamba baki bakozi ba gavumenti okusiga. Sipiika w'olukiiko lw'eggombolola eno Buyondo Gerald wamu ne ssentebe w'eggombolola Mukisa Godfrey bagamba nti basaanyi babanenye kitono kubanga obuyinza balina butono bwe gutuuka kusalawo ku mirimu egikolebwa. Egiganya okukula tetulina baana azaalwa ziri mu sisitemu ya local government bakoleramu batuleetera bava Mukono bava Masaka bavaawa ne bajja wano ne beekolera Bulugusu. Naye tulina obuzibu tite bwe tunaagamba ssente era tezitumala tubadde tugamba nti bayongeddeko oba twayongeddeko naye ssente zitumala kubanga bw'otunuulira Masuliita tusaana okulima enguudo ezo batwekako malamu tuteekamu ebigoma tulabe nga nno enguudo zibeera ngumu bulungi omalamu naye kikyatulemye ssente ntono. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku lwa KSTV Agalero.